Bobi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe of course yona josinzira kubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusako awatali kwekwasa nsonga yonna ebyo byonna ebigenda mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform tubikutuusako nnyo butereevu nga webiri wano ku mukutu ogwa Bobi Television Uganda. Gompya nsabyewo subscribing liking sharing oba olina ky'obuuza oba ky'oteesa n'ekyowabula osobola okubanga okenda mu comment section eyo video gyoyagala okubanga oyogerako oba kwobwo nsobola okubanga mbuddamu mbagirawo. Olunaku lwaleero Speaker wa Parliament Anita Among ayanukudde ebbaluwa gye yafuna okuva ewa Secretary General David Lewis Rubongoya ng'emutegeeza nga bwe basaba ng'ekibiina kya National Unity Platform ekisabye okubanga kijjayo Honorable Mathias Mpuuga nsamba kuba Commissioner of Parliament ng'ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini era nga yagifuna ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa kusatu omwaka guno gwennyini nnyini agizzeemu olunaku olwaleero era n'ategeeza nga bw'atagenda kubanga akikola nga bwe kyamusabibwa. Olunaku olwaleero Speaker Anita Among avuddeyo n'agaana okusaba kw'ekibiina kya National Unity Platform gwe kyali kyasaba okubanga bajjamu obwesige Honorable Mathias Mpuuga nsamba ku kifo ky'obwa Commissioner of Parliament. Jjukira nti ekiwandiiko kino kyali kitegeeza Speaker ne Parliament yonna nga ekibiina kya National Unity Platform bwe kyalonda Mathias Mpuuga kuba Commissioner of Parliament bwe kityo bwe kimugjeemu obwesige okumujja ku kifo kino oluvannyuma lw'okubanga yeenyigira mu bikolwa ebityoboola essemateeka w'ekibiina kya National Unity Platform nga kw'ossa n'okutyoboola ennono ekibiina kino kwe kitambulira. Honorable Mathias Mpuuga nsamba nga wena kutegeezezzaako emabegako yavuddeyo olunaku olwaleero n'agamba nti tagenda kubanga asuulawo ofiisi ye ey'obwa Commissioner of Parliament weewaawo ekibiina kyabadde kyamusabye asobole okubanga resigninga era lwaleero Speaker Anita Among y'omu avuddeyo n'awandiika ebbaluwa eri ng'agisindika ewa Secretary General David Lewis Rubongoya zibadde saa 7 zennyini ez'emisana g'olunaku olwaleero ndowooza zibadde ddakiika ntono nnyo nga Mathias Mpuuga nsamba amaze okubanga akawaŋŋamulanga bw'atagenda kukkiriza akuva mu ofiisi y'obwa Commissioner nga we yasabiddwa apate oba ekibiina kyavaamu oluvannyuma lw'okubanga yeesigamye ku nsonga egamba nti ye ng'omuntu ategeera amateeka emisango n'ensobi ezimuvunaanibwa tegimenya mateeka okusinziira nga bwe nnakuwadde mu vidiyo eri. Ajjukira nti yabadde ategeeza bannamawulire nga ye bw'amanyi ennyo amateeka nti era essente ezimuvunaanibwa okubanga yafuna nga akasiimo weewaawo pulezidenti akosa n'ekibiina kya National Unity Platform kigamba nti yali yaweebwa nguzi era ye avuddeyo n'ategeeza nti ng'omuntu ye amanyi amateeka ekyo tekikontana na ssemateeka w'eggwanga lyattu erya Uganda wabula ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuwa options zaali 3 omuli okwetondera bannankyukakyuka oba bannayuganda bonna naddala abantu b'e Masaka abaakera enkya ne bamulonda. Ekyokubiri kyali kyakubanga ava ku kifo eky'obwa Commissioner of Parliament resigninge mbagirawo oluvannyuma lw'okubanga baakizuula nti yeenyigira mu bikolwa ebyokwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Ekyokusatu kyali kyakwata obukadde 5 abuzzeeyo ewa Speaker Anita Among bwe yamuwa okumugulirira weewaawo ye akayita kasiimo. Ebingi nnyo ebikyagenda mu maaso n'okubanga abyogerwa wabula okusinziira ku ebyo ebiva mu kibiina kya National Unity Platform Mpuuga agenda kubanga akola preparations oba agenda kutegeka okumiitinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'ossa n'akakiiko ak'ekibiina ekya National Unity Platform wali e Makerere Kavule ewali ekitebe
basobole okubanga bawayawayamuko ku nsonga ezitali zimu. Weewaawo Mpuuga olunaku lwaleero avuddeyo n'agamba nga watagenda kuva mu kibiina kya National Unity Platform nga wagambye nti waliwo abamusindiikiriza okubanga ava mu kibiina kino. Ategeezezza n'agamba nti nedda tagenda kubanga atiisibwa newankubadde okukakibwa okuva mu kifo kino naddala mu kibiina kye kya National Unity Platform. Ng'ensonga gy'awa nti ataddeko ettoffaali ddene nnyo ku kibiina kino era n'awera okukwatagana awamu ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya nakossa n'abo abali mu buyinza naye nga bandyetaaga enkyukakyuka mu ggwanga lyattu erya Uganda, nti wakwasaganyiza wamu nabo emirimu egyo egy'okuba nga bawanirira struggle okugituusa ku ntikko nga bwe bakibala mu kusooka. Wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye atannaba kubanga avaayo n'ayogera ku nsonga zino, naye nga mu ssaawa ntono nnyo ezitasukka kubanga 24 ate omusuubira okuvaayo nate ayogere ku nsonga zino. Wabula essaawa zino zennyini Alex Wayusa Mufumbiro ayina omukutu gwaliko ogw'enjawulo, sigenda kubanga ngwatuukiriza mannya, naye katulinde tulabe oba anaakoona ku nsonga eno ebaddewo olunaku olwaleero. Byonna nga ebigenda okubanga bituukawo tugenda kuba tubikutuusako obutereevu nnyo wano ku Bobi Television Uganda. Gwe kyolina okukola kusubscribinga, of course kulikinga, osharinge esobole okubanga message etawuka ku buli munnayuganda munnankyukakyuka munno oba gwe wandiise munnankyukakyuka munnaffe. Kale ndowooza kansooke neegatte wali ku muganda waffe Alex Wayusa Mufumbiro tuwulire oba oli awo n'ayogera ku nsonga eno. Jjukira ye deputy spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform. So olunaku olwaleero tumusuubira okubaako kyayogera ku nsonga eno nga bwe tulinda nate press conference inaaba etegekebwa mu budde mu ssaawa eziddako maaso awo wali ku kibiina oba ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu wanaavaayo n'atunyonnyola kyazzaako ku nsonga eno. Kale sigenda kubanga nsukkawo awo atakumira mpeera bankuumire musibe bulungi, mweraba.